bigere ebyo tusinze Mukama tuli mu kaseera k'okuwaayo obulamu bwaffe eri Katonda agamba noonya abansinza mwoyo ne mazima ku mulembe gwa Ibulayimu yanoonya ne kaakano akyanoonya beera omu ku abo abasinza Mukama mwoyo ne mazima tunaamuwa ki naye Mukama kiki kye tuyinza okumuwa Mukama tetulina kye tuyinza kuwa kabaka abakabaka wabula tuleese saddaaka ey'okusinza tunamuwa kife abaana b'abantu okujjako okusinza n'okutenda ennaku zonna tumuwaki abaana b'abantu tulese emitima gy'oli okujjako okusinza muka tukuweki tunakusinzanga Yesu hallelujah tunakusinza amen tunakusinzanga Yesu hallelujah
kusinza abana b'obiwakiriza ebyokusaba tulina bingi naye olwaleero tuze okusinza ayi Mukama tuze kusinza weyatumanyanga nesite nabeera tuze Mukama Mukama tusabye amayumba amamotoka kona bana tebimala mutima tusanzeyo tumuwe ekitiibwa yimusa mikono tumuwe ekitiibwa munange laba tubunama nekepewa yakubera woko emamire emitima gyaffe Yesu obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGP Events be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga okwanjula obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era bategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbi n'ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo, bakolera selection y'ennyimba zoyagala eza gospel gwazagala ku DVD
CD oba ku ka flash. Oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba. Oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa. Gwabaagala bakubire ku ssimu noti 775-886-3 obagenda ku Facebook page yaabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, Big EP Events, Excellence, Integrity, Time and Hard Working.